Omulabi wange omulungi owa Soul TV nkwaniriza nate olunaku olwaleero. Flavia Liga ge mannya gange. Programu ennimiro zaabo zibeera ssaawa emu n'ekitundu ey'akawungeezi buli lunaku olw'ebbalaza. Wiiki ewedde omukyala Mama Cheers eyakukoleranga kajuice kali akawooma ennyo okuzaama aka Cheers yatutandisa mu musomo ogw'okulima ate emmwanyi mu disitulikiti eya Nnoya. N'olunaku olwaleero tuzzeeyo atubuulire ogenda okola otya okusobola okulabika nga ekirime eky'emmwanyi okifunamu akasente akawera. Maama nsanyusa okulabako omulundi ogwokubiri. Muwala wange ensanyuse nnyo, mwebala okujja. Weewaawo. Kati omukyala omutetenkanya nga dokita mu by'obulimi n'enkulaakulanya y'abantu aba bulijjo, olina okuba omuyiiya ennyo olabe tubaddewo tutya mu nsi yaffe Uganda. Tukoze tutya? Obwavu buli bwe bweyongera naawe omuyiiya osobola okukunadde ng'ogamba nkole ntya. Akati ffe twasalawo okutandika gye bayita nursery seed bed ekola seedlings obulokwa obw'emmwanyi. Kakati nga bwe nakulaza ettaka lye bapootinga bapootinga tukwatagana n'abakungu ba gavumenti nga bwe nakugambye bye tusomesa bya bulimi ebituufu. Kakati tufuna gino emmwanyi ze bayita cutting tuzisala mu mother garden gye bayita bush gardens, n'okwata n'osalako obuntu obwo nga bw'okalabye n'okaleeta n'okasimba mu. Kati bwe buno bwe baasalako. Kakati lwaki tuzimba ne bbulooka okutaasiza obulwadde bwonna obusobola okuyingira mu mwanyi gwaffe guno. Kati buno obumwanyi osooka butreatinga oba obuleeta tubuleeta tubusala mu mother garden ntubuleeta ntubuteeka muno ne tubulabirira. Olaba waggulu tutaddeko akasenyi, ettaka eddungi eriri treated, eddala tumala n'olisiikako katuyamba emirandiro okukuba mangu. Kati bwe tumaliriza ne tutegeka ne tubikkako. Tewabeerawo ka bacteria konna oba kalwadde konna okulumba akaanyi kaffe kano. Okubikkako kiyamba ku bulwadde butabutuukako. Tewabeerawo bulwadde, bubeera nga buli well protected, olaba na wano amazzi nga bwe gajja vaipa buno n'oba nga obukuumidde ddala awatali kalwadde konna wadde kawuka. Ati bw'omala okajja muno ng'olaba kakubye bulungi emirandira n'okateeka mu bupooti buli bwe tupootinze. Nga kakyali wano waliwo ekintu ky'okola oba ofuukirira oba oteekako eddagala oba just okawaako amazzi buli wiiki 2 omulundi gumu. Ffe tetulina eddagala lye tuteekako kubanga nga bwe tugambye ettaka lyaffe lirimu ekiriisa kyonna ekigimusa kyonna ekirina okuyimiriza omwanyi guno. Ate bw'oba wagulabirira nga tegulina kirwadde obeerako wano nga tolina ddagala ly'otaddeko. Waliwo abaŋŋamba nti batesitinga ettaka. Nammwe eno muli testinga? Ettaka twali testinga terina buzibu. Kati nga bw'okalabye era tugenda akabika mangu. Bwe kanaamala muno emyezi 2-3 nga tukateeka mu kapoti wali. Ntukawaayo emyezi emirala 3-4 ntukawa omulimi n'akasimba. Ekiveera kirina kuba kya white oba bwe nfuna ekya black? Kya white, black tekola kubanga rays zirina okuyitamu ne busobola okulabika. Nga bw'obulaba bwonna nga bwe twabusimba bwe buli. Teri kafudde wadde kamu. Kaakati omulimi bw'ajja n'omulaga w'otandikira ettaka eddungi libapootinga mu lyalifaananye litya, obuntu buno obukoze otya, akasidiringi okakoze otya, n'omala n'omulaga nti osimbye otya, nti osimye wansi fuuti 3 oba 3.5, bw'abeerayo ejjinja lye lisinga okutta egundi emmwanyi zaffe, n'ettaka fertilizer z'oteekamu zonna n'omala obimulaga n'alabirira omwanyi tasobola kwejjusa. Ajja kufuna ssente ze mu bujjuvu. Wiiki ewedde watutambuza ne tutuuka ku stage ng'omumwanyi gwaffe gukuzeemukko. Gutandika okumulisa ku bbanga ki?
omwanya ogwo tubala myaka 2.5 bwe guba guno ogwa cutting oguli improved ng'abannakoli bannaro department gwe ba improvinga ogwaffe guno ogwa bulijjo gw'osimba empeke gumala emyaka 3.5 naye kati guno gwakendeezaako obudde emyaka 2.5 gutandika okuteekako w'okoma ogulabirira w'osinga okufuna essente so guno gukuwa mangu ssente ate tegukwatibwa nnyo obulwadde. Kyembadde ngenda okubuuza nti twogedde ka process kawanvuko sinnawulirako ku bulwadde bwonna tezirina bulwadde buzirumba. Obulwadde bungi nnyo naye omuntu obwewala kiringa omuntu ali obulungi talumbibwa nnyo obulwadde ng'ali obubi. So kati nkugambye ettaka lyaffe lye tukozesa n'endabirira z'emmwanyi n'engeri gy'oyonjamu naye ate waliwo eddagala lye bakozesa okufuuyira nga Norodox. Wali omukwano gwange Seeza amujja e Kenya n'ofuuyirako eddagala wansi ne wayira. Olwo ku stage ki? Wadde kati nga wano fatirite yaffe emala naye singa olaba nti fatirite temala osobola okufunayo ka fertilizer n'ofuuyirako. Tulina kavano fertilizer n'okafuuyirako. Fatirite njirabira ku ki kuba kati nze ndaba bonna buli heefu. Fatirite nagikulaze ku ttaka lyange. Nkugambye nti ettaka bwe libanga si ddungi tugenda ntulaba nti amazzi bwe gaviira eri gonna nga gadduka gajjako ettaka ery'olwezo. Kati ffe bwe tutuuka wansi tukola half moon mu valley. So olwezo lwonna ne likola decompose. Ettaka eryo lye tujjayo lirimu buli kiriisa kyonna ekiri nakyo ne tupootinga na wano wansi ne tuteekamu. Kati awo mba neetaasizza okunoonya fertilizer NPK ne ssente nnyingi ze sirina. Kati awo olumala ne ndabirira obulungi. So singa mba nfunyeyo ttaaka nga bwe nkugambye tukola ne ttiimu okuva mu Ministry of Agriculture. Tulinawo abalimisa abalungi. Oyo omukyala nursery manager yabisoma betukola nabo. So singa wabeerawo obulwadde tubuzijanjaba ng'omuntu bw'olwala omusujja n'omira eddagala so nabo tubuzijanjaba ate ne tukola ki ne buwona emyanyi gyaffe ne gukula obulungi. Naye ekikulu mu byonna kyenzisaako essira kiri kintu kimu. Ekinnya ky'olimye kituufu, ettaka ly'otaddemu ne fertilizer gw'otaddemu ng'osimba mutuufu, osobodde okumala okinga omwanyi nga mu harsh environment bw'ebezze. Osobodde kati nga ffe tufuna emiyembe gye twatema ntubeera ebyo ebyavunda wuudu ntujja ntuteeka ku ngulu ntulabirira so that ne harsh environment bw'ejja esanga nti omwanyi gwo gulina ekiriisa ekigumala ekigimusa ekimala. So mu budde obwakasana gukosebwa nga bwe ngenda okutwalayo enkya olaba omwanyi gwonna gwakala kungula ebikoola ne biggwaawo. Omusana bwe gwatonye enkuba bwe yatonye ne guddamu ne guteekako ebikoola kati gufulawalinga era tugenda kufuna mwanyi. Tosobola kufiirwa ndimiro nga wagisimba bulungi n'ogirabirira. So kitukakatako nkuba omulanga eri gavumenti temumala gagaba seedlings nga temumaze kusomesa abalimi. Nze nange kennyini nagendako e Masaka n'ensoma. Yes, newamu wiiki nnamba nengenda e Masaka n'ensoma nenvaayo nengenda mu Naro mu Nakoli nawo n'ensoma nenyongerezaako ku gange ge nnina. So mu Uganda kitukakatako okuyiga okukyaliragana. N'omanya nti gundi alina yiika 10 z'omwanyi n'omusaba obudde n'ogenda n'olaba akikoze atya. N'ova wano n'ogamba basayansi bakikoze batya. Kati n'okomparinga owa private sector akikoze atya, owa sayansi akikoze atya, then n'ogattako n'oyongerako ag'amazaale n'okikola obulungi n'ofunamu. Ebiseera ebisinga abalimi baffe bamala gagula buli we basanze endokwa z'emmwanyi. Bulabe ki obuli mu ekyo? Obulabe bungi nnyo. Ojja gula emmwanyi nga ndwadde, ojja gula emmwanyi nga seedlings ze bakozesa si ntuufu. So nze nga bwe nasomesebwa abannakoli bannaro nakoli be bakwatagana waliwo professor bamuyita Professor Kofi ye yakuguka mu ekyo. Nagendayo ne tutambula ne tusoma mu research institute yaabwe ne tumanya ekituufu ky'olina okukola. Era nassale
ez'osobola okugyamu endokwa oba cuttings nazo bwe zirina ne certificate yazo tomala gagula. So kati nze kyobola ngambye kandeize ng'ogwange ne Mother Garden weeri so that manye nti ngenda kukuwa abantu emmwanyi entuufu. Omulimi asobola okugenda we batunda endokwa n'abasooka n'abasaba certificate kati obazze wano eno osobola okugimpa nga ndi mulimi. Certificate mba nino gikuwa ne source of origin nti nazigyewa kubanga olina w'otandikira nga bwe nkugambye twagenda ennaku lyekituuza ne tusoma ne tuyiga ntubiyiga ate ne tubayita nabo ne bajja wano. UCDA naye bwe badde ekyaliwe badde inamu abantu baayo ababimanyi n'entambula n'engenda e Masaka abakafulu mu mwanyi waliwo omusajja bamuyita Kawundi naye n'ansomesa n'endaba nga ayina seedlings eziri mu millions n'engenda mu misiri gyabwe n'endaba practices ennungi zebakozeseza kati bemaze okuvaayo nengamba kale nange kantandikeko akange munoya nsobole okukategeka obulungi ate nsomesa abantu bwe namala okubasomesa basimbe emmwanyi ffenna tufune ssente. Dokita otukoledde ddala bulungi tuddeyo wali ng'omumwanyi gwaffe gumulisizza ntandise ddi gumaze okumulisa okulaba ku mmwanyi eyo? Watugambye emyaka giri 2.5. Omwanyi nga guno gwa cutting gw'embalaga giri myaka giri obiikako bana tegwagala kubiikirwa nnyo empewo eyingiramu mulina okuba nga guswetinga bw'olaba nga tewaliwo ntuuyo manya tewabiise bulungi ng'oyongerako ekiveera ekirala kati nga wano olaba olina okuba kutuuya n'omanya nti guli bulungi. Kaakati nga bwe nkugambye emmwanyi tulina gy'emirundi ebiri. Tulina omwanyi gwe bayita elite y'ensigo y'emmwanyi gy'osimba. Tulina omwanyi gwe bayita kolono oba cutting gwe guno. Kaakati guno myaka 2.5 guba gutandise okuteerako. Guli omulala bala myaka nga 3.5. Kaakati gavumenti epromotinga guno naye lwakuba baguseera nnyo gutwala esente nnyingi n'obudde naki. Endokwa eri mu mmeka? Endokwa kituufu yali badde mu 2,000 wadde gavumenti yali etugulako 1,500 buli baatugulangako 350 naye nabwo gwali badde ku 500 kubanga emmwanyi oli myezi 6 ku 8 okyategeka ate ebintu by'oteekamu abakozi olina okubaliisa olina okubasasula ovuera olina obugula ettaka olina okulisimayo kale ffe twesiimye nti tulina kufaama naye waliwo abaligula buguzi. So nze ekyo kyonna tekyali nnumi singa batusasula mu budde. Kati omumwanyi gwaffe gubaze gutuuse ku budde obubala gutuwa kumala bbanga ki? Omwanyi ogwo bw'oba ogulabirira nze nkukakasa nina omwanyi gwe nalaba awaka nakati gukyaliwo gusobola n'okuwa emyaka 2 otuuka n'ogutema ne gusitula omulala. Kaakati ebyo byonna bye tulina okusomesa abayizi baffe. Kye ŋŋambye tetubikola ffekka era tubeerako na MOU okutegeeragana okukola n'abannassayansi. Tosobola kugamba nja kukola mwanyi nzekka nga tokwataganye n'abannalo department gye bayita y'ennakole kubanga be bakola research be batulaga obulwadde obujja kiki ekisinga olina okutambula nabo. Tosobola kuleka Ministry of Agriculture emabega n'olowooza nti byokola bigenda mu maaso. Mulina okutambulira wamu nga bwe bigenda mu maaso ebintu bwe bigenda bikyuka. Kati luli twasimbanga elite yokka kati tuli kolono tuli cuttings ate era n'ekitundu balina okutuwa amagezi kusinziira ku soiro gye batesitinga nti wano waliwo omwanyi gwe tegukola bulungi. Naye mu Northern Uganda kyenkakasiza ddala abantu balina okusimba emiti balina okusimba amatooke balina okubeerawo seedi. Ekyo bwe kitaabeewo tujja kukola loosi y'amaanyi. Ekirala emmwanyi zisimbibwa bulungi mu season, first season. Nkiyize ku miti kubanga nina emiti gyange gye nasimba egy'ekibira omwezi gwa 9 omwezi gwa 8 eyiika 10 zaakala
naye kati ngamba nina okusimbanga sizoni esooka nefuna enkuba omwezi ogwokuna gwakutaano gwamunaana gwa 11 awo omusana gugenda kujja bw'oba wansi nga wagiguwa food base nga wakola ne mulching n'obwoba tokoze irrigation gwemalirira. Omwanyi gwaffe guyinza tuwa ssente zenkanaki mu sizoni esooka nga gwakamala okubala? Kasente kaba kenkana nze nkwatiddwa obujja ku bantu abakoze ssente. Nkugambye nagula ensawo emu y'emwanyi $80 kiro 10 nenzireeta okusobola okukola seedling. Kati bw'oba oguze ensawo 10 ze $8,000,000 omulimi azitadde mu nsawo. Abalimi b'emmwanyi basanyufu nnyo batukubira wala nange kugamba n'ettaka ndirina nange ngenda kuteekako omwanyi so that nsobole okwongereza ku z'emiyembe gyange. Twogere ku mudaali gwe wafunako nga tunaatera okuwombawomba. Lwali awo ne bampa omudaali nagufunira ekkatakwe the gold medal of the Nile. Omudaali okuva Karuma gye basibye Noya district wetandikira paka Northern Uganda nga nze mukyala akyasinze okuyiiya n'okubeererawo abantu ba bulijjo n'okubasomesa ebyobulimi from the private sector. Omudaali ogwasooka bagwa vice president nange ogwange president n'agunnyambaza. President yennyini ye yakwambaza. Ekyasinga okunsanyusa yangamba Adyeri you are my hero. Wow. Kintu ekyo kyanzaamu amaanyi nekineerabiza ennaku zonna ze nsanga mu kubonaabona mu nsi eno ne ngamba pulezidenti w'eggwanga wabangambya mu hero indeed ngenda kukola n'amaanyi. Kiki kye nafuna mu mudaali? Nafuna obumalirivu ne neesuubiza nti nja kukola ekisoboka kyonna okusomesa omuntu wa wansi okulima ave mu bwavu. N'ekirala kye nsaba bw'akola mu ofiisi onootera okuleeta yalinga okola ki? Lwaki olemera mu ofiisi? Jangu tukusomese. Delight Farm Institute esomesa bya bulimi. Jangu olambula olabe tukulage bwe tukikoze naawe ogenda okikole. Nti akatayimu bwe katuuka ak'okuleeta yanga ne bakugamba emyaka gyo giweddewo va mu ofiisi ng'oli musanyufu ohandinga ova ku bato bakole emirimu basitule ensi yaffe. Ekintu ekyo kyansanyusa kubanga kakati ffe tuli ba senior citizen tetuli sikyasaanira kubeera mu kikuubo ng'ayiriba. Okuyiriba kwange kwina okubeera ku faamu nga bwe nsomesa abato abakyala abayusi nga bwe mbabuulirira nga bwe mbawa emirimu bwe mbagamba mwezimbe tukole n'amaanyi tusimbe emmwanyi tujja kufuna bwe tuti tusimbe kino twekolerere tuleme okulera engalo n'okusuubira ssente z'amangu. Ssente z'amangu okuggyako ng'ogenda kuba mubbi okuggyako nga kubeera mubbi kubanga tezikyaliyo n'eza grants ezibadde zijja Trump zonna yazikoze eki. Nze ngamba bwe nti abazungu okuyimiriza grants batuyambidde ddala kubanga tubadde basiru tutudde ku zaabu tutudde ku bugagga naye twagala quick money. Ndozo ntegedde bulungi. Tutudde ku ki? Obugagga. Naye katubonaabone tubeere mu ndimiro. Nze gw'olaba nsobola okubeera mu nnimiro essaawa zange ezi ne nsomesa abakyala bange okulima ne mbabuulirira oluusi ne tuyomberamu otukozesa otufudde turakita otuleesewuwo otu-exploitinga ne mbagamba nedda bw'oba toyina oyina okwebeererawo olime naye kakasa nti ngenda kuwa omwanyi gwange ogenda gusimba tojja guleka ku luggya. So Uganda mbadde nsaba nkoola buli munnayuganda addeyo ewaabwe ku butaka afune ekyayeekolera. Tutegeke obugagga obw'enkalakkalira. Ndoza tutegeeraganya. Kituufu. Basiibule. Bannange abalungi abandaba n'abampuliriza. Nina akamu akataleke kayo. Nakola kye bayita Adyeri's model. Adyeri's model nsimba mmwanyi ne nsimba
ebibala ng'emiyembe naye wakati ne nteekamu season crops. Season crops zikuwa ssente buli myezi 5-6 n'ofuna twice a year from the season crop, then from the fruits n'osobola okufuna sustainable income, essente ez'enkalaakalira. Onoza omuyembe naye wali wasobodde okulimayo ekinyeebwa n'okijjayo. Bannayuganda ekintu ekyo kinnyambye nnyo, egyo bayita adheres model. Nange nakolayo kamodo kange ak'okuyamba abantu bange tukole tubeere obulungi. Nsaba Mukama Katonda atuyambe nti omuntu yenna ndabye n'ampuliriza n'anjagala ajjeko ku Farm Institute yaffe, ajje ayige, agende abiteeke mu nkola, ffenna tufune ssente for God and my country. Omusomo gwaffe ogw'ekirime eky'emmwanyi bwe tutyo bwe tuguwonzise olunaku olwaleero. Mukwano gwange abadde angoberera okuviira ddala gye twatandikidde, kansuubire nti omusomo guno eno ne Dr. Adiel Gillian tegukulese kyekimu. Yingira obulimi bw'emmwanyi ofunemu mu bbanga ttono nnyo oyoola omusimbi ogugulimu. Tusisinkane wiiki ejja n'omukugu waffe omulala ku kirime ekirala. Flavia Liga ge mannya gange, abankomire Mukama. Bye bye.